Omubiri gwa Pastor Yiga olwaleero gusiibye mu kkanisa ya Revival Christian Church mwabadde asumbira endiga ze Kawaala. Endiga ze n'ab'emikwano gye bamukubiddeko eriisa evvannyuma. Ekkubo eryambuka ku kkanisa eno balisimbyeko lwa kasota, kyokka ne munda ekkanisa ebadde ewemberedde abagoberezi. Endiga z'abadde asumba mu kkanisa buli omu abadde atunula bubwe okwoleka ennyiike Yiga gy'abaleseemu. Abamu entegetege zituuse n'okubafamba nga boogera ku mugenzi n'abalala okuzirika olw'ennyiike. Ensonga y'okwogerera Yiga nga ne gy'agenza abali ku nsi teri yali atuuseeyo ebadde nnyo ku mimwa gy'abakungubazi naddala abakozi be. Okuwaayiriza okutunda eggulire kigenda okufuula omunene mu mawulire oba kutika. Sheikh Sulaiman Gugu akulira akakiiko k'abayimaamu mu Uganda naye wano wasinzidde n'avumirira bannaddiini abasalira abafudde omusango. Mwenna abantu bano betusumba si baffe, abantu bano ba Katonda. Singa omuntu abeera afudde waffe eno tugamba udhkuru mahasina mautakum, mumwogereko birungi byereere. Bannabyabufuzi okubadde ne munnamagye General Henry Tumukunde, Lord Mayor Erias Lukwago n'abalala bonna tebalutumiddwa mwana. Bano batendereza Yiga okwogera ekimuli ku mutima. Nnaku ezo bwe yavaayo n'ayogera kyalowooza ng'abalala bangi bwe babadde balowooza. Naga nti nze ndowooza oba COVID ono taliiyo oba bya bulimba ne bakwata ne basiba. Obuvunaanyizibwa bwa gavumenti si kusiba omuntu lwa ndowooza ye. Na biki byayogedde gwe munnyonnyole. Maybe one message to Ugandans. I think we should spend very little time attacking people, especially those who no longer live. Okusibwa kwa Yiga gye buvuddeko bannabyabufuzi abamu balowooza nti kyekyanafuya obulamu bwe. Ate ekitalya gye bamusibira nga tufunye na reports nti mu buduuku lweyo abantu bangi abafuniramu ne COVID. Eyafudde mu mbeera gye tulowooza nti yabadde ennungamu olw'amateeka ga gavumenti ge yateekawo okukwasisa korona ne gaba ng'ate ga bulabe nnyo kusinga korona. Naye kimuse entuuka ye y'okufa ebadde etuuse. Era ebyamukolebwako mu bukyamu nga si birungi, mbagambye abantu mwenna mbyetonda ku lw'abantu betuwagira. Ab'ebivulu okubadde Abitex ne Balamu Yiga abadde munywanyi gye bali era bakakasizza nti yava mu bo okweyubula okufuuka omusumba. Era nze na promotinga yampita n'enteeka obukodyo mu lonchi ya bibuuza. Zinaleeta idea y'okupangisa ennyonyi. Ebimu ku bitone ebyogeddwa ku Yiga Katonda byamuwa ke kamwenyumwenyu akabadde katamuva ku matama saako n'essanyu lyennyini. Ye munnakatemba ate omusomesa Aloysius Matovu Joy atendereza Yiga okweyambisa ekitone kya Katemba n'abuulira enjiri n'etuuka ku ndiga ze. N'asobola okuzigamba ekigambo kya Mukama Katonda. Abamu balufuula lutalo. Ate bwe balufuula olutalo ne tugamba nti ffe bannakatemba ekitegeeza bye tukola byonna tebiri mu nsa. Lord Mayor Erias Lukwago asinzidde ku ebyo Yiga byalese akoze mu nsi ku myaka 40 n'alabula ku bbago ly'etteeka eryagala okukaka abasumba okwetegereza olubaawo nga tebannaba kusumba. Naye bw'oteekawo akakwakkulizo nti okukola emirimu pastor gy'abadde akola olina okumala ne diguli mu theology, ekyo ndowooza oba otaddewo kinene nnyo, olupimo lunene. Bangi b'oba oggaliddeyo abasobola okukola ebyafaayo mu nsi muno nga Pastor Yiga byakoze. Alese azimbidde abakkiriza ekkanisa 30 obwaguuga kwe banaamujjuukiriranga. Yiga wakuziikibwa olunaku lw'enkya ku Sande ku kkanisa ye wennyini e Kawaala. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.